Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Tukwaniriza tukobaza okubanga twegasseko olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala lunaku lwa mukaaga. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu amaze okuba nga atwegattako. Twasemba mwaka guli nga ne Sseddugge tannaba 2022 kati lw'okomyewo na nkuba nayonyeredde omutima omwami ali atya ali fit. bwe mulaba abasajja nga bali ngavuga nti wali awasava kati nammwe abakazi afukirira abamusava nnyo aba fit 60 centimeters per second. kozi wakoma okupima nga ndi kumeka waliba ku 20 awo tomanyira nali ku 40 40 owa 40 atambula meka dakiika 4 stop nayunga nazaako buza. Ye Dr.Aidah Nassalo okuva mu Wandege ya Imaging Center nga sinayogera kirala. Wandege ya Imaging Center esangibwawa. Wandege ya Imaging Center nkoye ekigambo kyansaba kasimu ka musawo nga tonayogera kigambo soko oteeka wanesimu bafunidde amagezi badde bakomplaininga nnyo nti essimu yange ebeera bize tebagikwata. twafunye essimu ebeerako yeriwa wokubira we bagikuweera wokubira eyo tugenda osooka obba kubanga mpya yeebeerako wokubira bakulagirira nwababula ne balemera ku yange naye ate okubula otuuke Wandege yakubitaala ku kidde emulago olabye wali Africa Pharmacy nga wakava ku Africa Pharmacy maaso bw'otunulira maaso ng'odde emulago ogenda kulaba ekipande kya Wandege ya Imaging Center. Kati eno 753 29 799 9 0753 29 799 9 oba osobola ogiyita 297 kati nze ojja bbawo eyange naye kubikwatagana ku Wandege eyange essimu ebeera bize nnyo bakozesa eno kati eno buuza musawo nzija sawa mmeka mugalawo mmeka bannange njagala kunkeberako sente mmeka eyo kati ankubira abane personal issue twetaaga okukola ki okudiscussingamu njagala kubuuza soko nzikirize neebaza abantu ebirabo byali bizita wangi ku Christmas nga kiki nga biva bweru nti musawo zitukola ku Lugonvu Show nga basindika ebintu oba oli abantu bannaye nvudde mu America bampadde ebintu byotade yabikuwadde nti bakulabe abantu bakwagala wajjanjaba gundi wakola ku gundi waweereza gundi ebyo byali bimalawo sisobola butabeebaza na mutima soko obeebaze bannanga bulayi baffe tweyanziza nnyo tweyanze mwe bali kutwagala mwe bali kubeera nti bannaye musawo nga mutusuuliridde tulinze mutusomeseeyo ekintu ekipya tukomyewo na mutima ebirabo byange nze nabyebaza ebintu kati sente nziridde mundaba nzimbuliddemu onyirira zo nteesiza n'okuntu zoyingidde nga kikino sente nziridde zembeddemu nange ngenda kwongera okuweereza abantu. Amin. Ayayayaya Katonda yalima akyalimpa. Ye Dr.Aidah Nassalo okuva ku Wandege ya Imaging Center nga tunatandika njagala kubajjukiza abazadde aba Hillview Primary School Matanga okuwandiisa abayizi olunaku olw'enkya lwa Sunday tebakola. Ku Monday bawandiisa abayizi okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'akawungezi. Genda ku Hillview Primary School Matanga owandiise omwana wo okuwandiisa abayizi kutambula bulungi kugenda mu maaso. Twagala okubaza abazadde abajjumbidde okugenda okuwandiisa abaana bammwe omuli ba taata
ne bamaama abawaddeyo abaana bammwe mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bw'obanga olina kiweetaaga okumanya olina kiweetaaga okubuuza ku Hillview Primary School Matanga ojja kuba ku ssimu yaabwe eya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 yesimu ya Hillview Primary School Matanga. Gendayo obeere ng'owandiisa omwana wo tojja kwejjusa ssomero lya kisulo kyokka lya primary. Gwe nabaddeyo ku Hillview. Gwe walabye zaabu piwano mwana namuleseeyo olusozi namuleseeyo ne ngamba obaawo olina kikyamu wakitegeera waliwo yalinnya amatanaga nti naye wansi okonkubisizeko wana akafaananyi njagala nnyo ebintu ebirungi ebyenjawulo olaba osise omanya gwe bagiyita just gugendayo otuukeyo ku kifo olekewo omwana wo osirike teweetikka migugu kyasanyusizza toweetikka mbu babaafu osimanya nti kidomo olinga agenda okusuubula obanga agenze mu woteri twala kasenyako ddagala lyo lyanga smart match omatchinga smart Hillview. Dr.Aidah Nassalo y'omu ku ba ambassadors kubanga bw'ofuuka omuzadde oba ofuusa ambassador owa Hillview. Twali wane speaker wa yuna speaker wa yuna bwe yajja nakane mpulira mulanga Hillview njagala gendayo ndabe n'abakyusa n'abasuula ekyatusse nti omu wa P7 aye tebayingiza P7 nagawe yasigale gyali naye bano so twalayo omwana wo ebimu kulabo bye nafuna na member of parliament namukolako nga simanyi omanyi abantu ajjaawo nga yesaze bali bubi saamutegeera ate njukira bangi nnyira Uganda bagenda bajawulamu naye siwa wala nnyo na Wakiso nga nfuna ebirabo kino ekirabo kivudda member of parliament wamukanika kati taratibu kayo mwana w'abandi omanyi gwe ekinyuma ng'omukyala gati naye wandiridde biki bino ate tewali kinyuma ng'okuba ng'olagayiragayemuko otambula 10 Dr. Nassalo nakkanika ogenda okuddayo ng'akusuubirize 10 agenda okuwulira 10 otandika butandisi osuula 2 mbadde nzija wano omwami n'aŋŋamba mawakyala temutumanyi fe abaami omwana abandi oba omufoletera ekigambo bekigambo fe abakazi bakuba bufaananyi kati ono ayogera oba ali atya wakusuubiza akasimu oba oli mu pictures ozikuba kati ono oba atambula atya oli eno naawe owagako tuukayo gwe babadde beepikira dakiika 2 emu n'ekitundu omwana w'abandi oba n'agamba atya jjukira gano amakooti gonna goba weesaze gaba gayiise oyogera ku gange nedasebo wali obadde okakasa ojja oyogeza maanyi ogaba ono omwana fe abakazi bayiba ekyembeera nniizi eno teri kirala kyonna kubanga obusente bwo mbambuliddeko oyagala wali kati ngamba naye ono yeepika akuba amasimu ayogera kamulinde genotuukayo mwana omanyi kyaguddewo nakulonda step mother otanjagaliza yeyalese obuzibu wano naye nga wa kankubuuze mu luwummula lwa Christmas n'okumalako omwaka ndwadde ki z'osinza okuzuula oba ezisinza okukulooperwa wendabira wano nkankana abasajja tebakyalina twani levo gye nali kisuubirizaamu yasusse yampiseeko tekiriiko myaka 2 myaka 22 25 3 abakadde nno kati bakalekale kubanga omukadde ajja nagamba dakiika 5 naye omukadde myaka 8 dakiika 5 gwe tutukulinako buzibu naye myaka 24 owubayo dakiika 10 kale 10 tukusonyiye 24 sumululaga kwaga myaka 24 bajjajjaffe oli yafanga n'emyaka 9 ng'alesse omwana omuwere ate mu muwala omuto ng'afudde 9 mu 5 alesse omwana ow'emyezi 3 mu muwala omuto kitegeeza ki omwami yaŋŋamba enza bawala abato neefuula akuze naye nga wakaagaanyi ngali myaka emeka ngali myaka 45 awo 45 yandibadde akyasumulula 44 awo bagambira nti Saalongo kiki kyogamba
naye bw'obanga oli mwana mwetanga tokyaboggola kikyogamba ate kati nawe waka bayire omusajja bwe tatuukiriza nsonga eyo ewaka toba na ddoboozi nga wali totambuza toyina kubanga omukyala omumami yaŋŋamba nti obuzibu bw'ensinga ofeesinga wetuva mu kisenge tudda mu ddiiro neŋŋamba madaamu naye gwe eggulu wakomyewo saameka omukazi agamba waali sirise wano ebizibu byonze mbigumidde kubanga walikoze eki kubanga gwe oddamu okwogera ekigambo naye ko mmanyi bwe kiruma ng'omukazi okimanyi akimanyi tomalaako ng'omukazi akomyewo saa 2 zakira akusanzeewo ewaka n'omugamba naye gwe wazireeti naye era zireeti agamba bakulabe kwambala mpale waliogedde mpola badde saagala ababibona bawulire babimanyi saitabalabako tutandikiddewa mbadde njagala olwaleero tugenda kusumula topiki enkakali naye abakyala baalaajana nnyo luli lwaki balumizibwa nnyo okulumizibwa okulumiza during sex twaboogerako nga naddala abali ebweru n'abaakomyewo nga luli yagamba nali ŋŋendanga mu period nga sirumizibwa naye kati zinnuma nnyo ate bwe zikuluma ennyo ziremesa ensonga eri tugenda kuboogerako olwaleero eyo topiki nakugamba tugita dysmenorrhea naye nga sinnagenda yaawo waliwo yabuuzizza ekibuuzo nti buli akola masturbation afuna erectile dysfunction sirina peni nnyo okiwulidde ekibuuzo ngenda kizza mu luzungu dysmenorrhea kigambo kiwanvu this kitegeeza pain menorrhea ye period omuzungu olaba engeri gyekigattamu kino ekigambo kino kitegeeza menstrual flow omusaayi yes omusaayi omukyalo ogenda mu period kati kitegeeza omuntu okulumizibwa wonna omugongo naye this is the pain menorrhea is the flow kati etopiki yaffe ey'olwaleero what are the causes lwaki olumizibwa lwaki wali tolumizibwa ate kati olumizibwa lwaki gwe kakyanga ogenda mu period olumizibwa abamu bagamba omala okuzaala kigenda those questions ngenda kuziddamu naye njagala nziremu abaami ababuuza nti buli akola masturbation afuna erectile dysfunction ebigambo biri bibiri awo nti buli akola masturbation afuna erectile dysfunction kibuuzo erectile dysfunction kubanga twagamba abasinga balina erectile dysfunction bakolako masturbation answer yalibadde nti nedda si buli akola masturbation tafuna erectile dysfunction. What is masturbation? Masturbation is an act of self-stimulation to reach orgasm. Kyekikolwa kye weetuusaako gwe omuntu okusobola okumala. Omwami oba omukyala. Erectile dysfunction kitegeeza failure to keep or maintain an erection. Okusobola okutuusa munno. Nti olemereddwa okufuna to get or keep okukuuma. Penisi eno ng'ekoze eki? Ng'eyimiridde. Tositukirako ddala oba bw'osituka ogwa. N'olemererwa okugiwanirira. Jjukira Katonda yakuwa gwe omwami obuvunaanyizibwa. Okuwanirira erection eyo. Waliwo ne yaŋŋamba nti nze ate kaakati simanyi oba ndi mulwadde konze ki. Nga nti nsumulula. N'enkoona 3 ge mwaŋŋambye. Era ne ndaba nga mmutuusizza. Ne mpulira ng'eno nkooyi. Ne nva mu kisaka gye mbadde. Naye nsobola okumala eddakiika ngezi nga wadde nvudde mu kisaka nkyakangabalidde nti wabweru awo. Ng'akyanyiize. Nga mutakaca. Naye nga yavuddeyo dda akazannyo kaawedde. Naye nga kawedde nga agguse.
ye yaguse era nakigwa bulungi naye naafubutuka mu kisaka naye asigala ng'akyakanga baddadi ng'akyakiipiza paka eddakiika nga 5 nga ne bwogeza kuga nti omumenye tamenye omuyira amazzi ati batugamba fe abakyala abaganda omwami w'olulaba nga amaze emirimu bulungi funa akatawulo ke bayita enkumbi ojja osiimuuleko notuza otubuguma ogenda fumba ekyo byemirimu gyange omukyala kati gwe mumufumba ate okola mukimu olumaliriza era tawule kubeera wali oba oli mu muzigo oba kimbuza obukumbi obutunda obukumbi si butunda naye nzibirako abakazi abaagala okufumba ng'oyagala okubeera mu makonywere twabeeranga tusoma nga ndi ku medical school olwo naka appointment tugenda meetinga ng'ensawo yange kisookamu ne kafulaasi kako tuzza otwokya nga kwawo gyogeza ogusambira obufu obumu tebubeera mu mazzi gookya lindako watambulanga naki kafulasika akabeeramu otuzza otwokya n'akakumbi kati awo omanya nti maaki eno lindako kyembuuza munywanyi wange ebintu yabirira ku university ate kyobadde omulowooza awo otegeerera omwana ku university yesebo katukomewo tewalize ekitundu kyaffe ekisooka tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aidah Nassalo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakugu era bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba naga hydro ate awe basinga okwegiriisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe mukulikeyo tubebaza kubanga mukyali naffe tukyali nammwe tukyali ne Dr.Aidah Nassalo okuva ku Wandege ya Imaging Center enamba y'essimu yeeyo eya 0753 29 9 0753 29 Chenda munya ndikubako kuva saawa 1:30 paka saawa 12 abekiro mubireke kiro wanna amadise baka kiro mubireke tubadde tukyali ku erectile dysfunction kati nga erectile dysfunction oli yabuuziza buli akola masturbation afuna kimutuukako nti bino bikwatagana bitya masturbation is an act omwami esinga kuba mu baami bw'okwata penisi eno masturbation is a predisposing factor to erectile dysfunction masturbation kye kimu ku bisinza okuviirako oba kimu ku biviirako kikwongera emikisa
predisposing factor kikugulira enzigi ezikuteeka kuki ku erectile dysfunction naye si cause kyekintu ekireeta erectile dysfunction naye kino naye masturbation is a predisposing eggulira emikisa ebyo bigenda okukuleetera era nabagamba oba wagikolako oluggi olugule obudde bwonna tukusanga wa tukusanga olemereddwa kukuuma to keep or maintain to get or maintain an erection nti eno ye penis twagamba yakula bweti kakube wano batuwe dasta kakuba kyekimotoka kifu naye bwokikoleeza yakitta dda ebisenge byavunda funira omulala enkoko zayeera akakaibu akamanyi wano ekwata ku musawo sikekana kafaananyi in a pubic area kati bw'okwata penisi eno ekitegeeza weeteekamu ekirowoozo enkwanso nga zitandika okutandika olugendo weetaddemu ekirowoozo tezitambula nga bwe zirina kutambula kati bw'owulira zijja ng'okwata penisi eno bwoti ng'oginyweza ogibase mu ngalo ogezaako kukaka enkwanso zino okufuluma gwe oweweera mu bwongo obwo ng'amazzi gano ogafulumya naye mu kugafulumya jjukira ogasindika mulimu n'agamba tebuwedde eyo n'atonyeza kati kino kyokutteko kino tekuli ggumba these are muscles binywa tulina corpus cavernosum corpus spongiosum bebinywa bino ebya penis corpus spongiosum corpus binywa ebinywa birina names bingi nnyo biri wano ebinywa naye birina amannya wuliddeko agamu tulina spongiosum tulina cavernosum tulina wano makkati wayitawo emisuwa the blood vessels egitambuza omusaayi okugujjira ddala okutujja ddala mu vessels zino ezikwata wano neereeta wano kati emisuwa gino oginyigiriza buli wooginyigiriza egibadde bwe giti bugenda kufuuka bwe buti bufunde bwe bufunda kitegeeza ki nti buli we bufunda ebinywa bino bigenda kenenuka shrinking kyetwagamba ekiviirako okufuna reduced penis size penis eno nekendeera nti ebinywa bino buli woobinyigiriza buli woobeera ng'obinyiga bikenenuka ne bikendeera kati erectile dysfunction egenda kugiramu wanga wakola masturbation nti penis ogyongedde emikisa emisuwa gino ogikendeezezza ekitegeeza omusaayi gugenda kujja nga gulwana actually gutuukawo ne gula nga gulemezeddwa nga guvaako yoyagamba nti nasituseemu ne kagwa omusaayi gulwana naye obusuwa buliwa bukosa ne buggwamu amaanyi ye muntu gwe twagamba afuna weak erection nti ogenda kusituka naye ng'oli kikobakoba twamwogerako nga penis weesituka erina obbeera ku ango tebaamu kagundi esituse busimba alaala ate esituka nga egizeemu bwete olugira nga egweno olugira kyasobola okuyingira ati oyingira yenyigirizayo bwete omwana aba takuwulira because the erection is weak. Why is it weak? The muscles tezifunye musaayi omusaayi guno njeguko mugenda nga gwambuka ng'owulira amaanyi twagamba the blood flow wonna eba evuddeyo ng'ezze mu kifo kimu kati emisuwa gino giba gyakosebwa masturbation you have higher chances of having erectile dysfunction. Kati ekitegeeza guno omutwe tegugenda kufuna musaayi gumala era yo omuntu gw'osanga ng'asituse naye ng'omutwe guli soft omutwe lwaki guli soft obusuwa buno n'ebinywa binafu nti omusaayi tegutuuze no kati ogenda gende oluyingira eri munda akabugumo akakusalako abooluganda ng'otulabira ng'oli ku ttaka olwogoweddemu kati kitugamba nti the cause of erectile dysfunction there is reduced blood flow in the penile superficial vein omusaayi oguyita muno
gutambulira ku centimeters per second ziri wansi ekitegeeza bw'oguba musaayi nga guli reduced omutete gugenda kufuna musaayi ofune ebbugumu eri amangu ddala ogweri omale ate bw'omala neeba kukuba kibooko toddamu neebageza owaaye gundi sokwendako ebitawanyiza tokyadda todda mpaka ng'omwana akwesonyiye era nze ngamba abakyala bw'olaba omusajja nga tabiriika ajja musooke mubaleke ajja kutabukira bwereere omwana omuwala yeesiba ku mwana w'abandi kati olwomaze kati nze sinnamala jangu tumalirize kati balirira kati tuwadde example tukusimbudde emmotoka vum taddemu bwekyo gitandise okuvuga wakasimbulako ofulumya gate ewaka motoka ezikidde mutuuse ajula okukuba ayinza n'okubuuza kiki otalaba bebi kikyomaze banakubidde singa olagijjeyo okitegeera singa oba oleese waliwo yagamba yasumulula 3 agenda okuwulira omukazi ng'ayagala yafuna abako gwaweereza esimu namugaa nti nkubiraako mutuuse obwedda bambuuza omugambye otya nzise kanzije kati dakiika 2 nabadde bange naginnoka nagamba omwami ankwasa ennaku era kyobola nzizemu kino ekibuuzo sobola banyonyola manyi people don't understand these things very well njagala nnyo okunyonyola omuntu n'ategeera ekintu kati balirira omukyala musimbudde tusimbudde abaaye tutuuse kati gwe omwami eddamu ki omwami yaŋŋamba ye yafuna ekigambo mugamba bamasheka baŋŋamba waliwo ejiini neiba yatusumbuwa ejiini eryo linnemeseza omukazi tubiganye genda okulaba yeewunzise remember abakyala by the way naye nkubiza n'abakyala olaba nga omwami mulwadde let him seek for medical attention yes kubanga kati ekigaali kigaanidde awo omusaayi guno guganye tolina kyosobola kukola okanya kulaba nga yeezinze nako natunula neeti the system has shut down the muscles have weakened ebinywa byonna bikoze eki biweddemu simanyi oba nkizemu bulungi kino ekibuuzo nti masturbation ekugulira enzigi ez'okutuuka ku kino era 90% abalina obulwadde buno bagikolako kati era omuntu gw'okebera nga teyagikolako you start looking for other factors olinamu sukaali family background yammwe ayinza okuba omusaayi gwe guli heavy olinamu what else ekiyinza okuba nga kikutawaanya era omwami omu gwenako waliwo yaŋŋamba siwa examples naye soogera mannya there are very many people work on mba njagala ofune ekifaananyi ky'abantu abalala balina the same problem mami yagamba ye buli waaba abeera nga azizuze omukyala aba yeetegese ali ku entrance bwat nga munna abivaako omutaka abivaako ng'asirika okitegedde nti omukyala aba aliwala ali ready afunyemu ka erection aba agenda bugenzi amaanyi ne gamugwamu ate kati oyo ayawuka because oyo tafunye na ku bbugumu because abasajja ekisinga obbajjako liri ebbugumu nti omutwe guno kasita gubeera soft nga tegufunye musaayi awoluganda ng'otulabira kati ate oyo ye the problem must be the brain era namusindika nakuba ekifaananyi tukiyita MRI of the brain MRI egenda okujja ng'alina akazimba ku bwongo yes nga kasindika obubaka kakkookoonya kasindika obubaka the central nervous system akakkookoonya tuge akakazimba kati alina okugenda for operation mu India ayinza omumalawo dola emitwalo nga 2 bajjanja bakazimba ate kati omukyala ne bweyegira bw'ati katonda wamusaasira ne kajjamu katono bwe kati naye oba ogenda kubeera naani ate n'ekirala naye oba omuntu omukyala bagumiikiriza naye gwe oba ngaoba bugamba omukyala ono waliwo amunnyambako gwe nga gwe osaba abe wakutaasa
ate njukira kati n'omukyala yennyini ayinza obbaga mami wange ono mwagala sigenda bikikiku naye ggwe ng'omusajja buli wolemerera otuukiriza ky'olina okukola obeera every time suspicious bayinza obba bamunyambyeko bw'anyiganyigamu alabirwa kuba simalaako kijjamu mu mufumbo kyo ekibuzo ky'owaayiro naye tugenda kwongera ensonga tujja kwongera ogibannyonnyola where the problems come from twajogerako ovudde ku masturbation naye njagadde kulaga how masturbation contributes era gwakyagikola giveeko baako n'akakyalako olaba okubeerawo nga teweegasse kyongera mikisa ku prostate naye osigala okyakola okusinga okukola masturbation ogenda okudda ku mukyala nga tokyalina performance naye gisikowa ng'olina 0%. Katutunulire dysmenorrhea. Tugambe this your pain, menorrhea is the menstrual flow. Lwaki abakyala balumizibwa? Ate okulumizibwa mu period kuyina kukoma wa. Because abamu bakimanyiira naddala abazadde omwana wange afuna pain n'okuzirika n'azirika. This pain must be mild to moderate. Eno pain ey'ensonga erina okuba nga mild to moderate. Olina okuba nga olaba oli awo Mr. Lugonvu otudde naye sisobola kino kisinga nti olina pain. N'oli yennyini agenze mu nsonga. Abeera ne pain bu cramping, tugiyita cramping nti buntu bujja nga bukufumita. Teyina kukulemesa kukola by'olina kukola. Teyina kukulemesa kugenda kukola. Akola mu arcade. Pain eyo erina okuba nga it's a work with pain. Osobola okukola nayo. Otambula okulya emmere. So si buno obulumi bw'ogamba nze nfudde nga Mr. Lugonvu obulumi bukuluma. Nga oluyimirira bw'oti okankana. Pain that spreads to the back. Ng'omukyala oli mu period nga you have severe back pain. Ng'omugongo gukuluma. Nga muno mwonna mundira mukuluma. Pain that radiates to the thighs. Ng'owulira ebisambi byonna bikuluma, ng'ennyingo zonna zikuluma, ng'olina headache. Kwegamba period nga yakufuukira ekizibu. This is what we call dysmenorrhea. Nti omukyala ali yakugamba tuyina what we call primary dysmenorrhea, primary ne secondary dysmenorrhea. Primary nga bwe kigambo ekigambo yeyo pain ejjira omuntu kuvanga yakatandika okugenda mu nsonga. Oba ye muntu kakyangala wa periods yafuna pain. Secondary dysmenorrhea ye pain ejja later. Later oba due to infections, oba due to ng'omuntu alwadde, omuntu afunye ebizimba, ng'oli agamba nazaala abaana bange abo nga sirumizibwa. Naye kati nnumizibwa. Nti nalina emyaka 14 paka myaka 3 ntandise okulumizibwa nga nina emyaka 32. That is the secondary dysmenorrhea. Kati manenya gatubanyonyole biki ebiviirako, what are the causes? Omuntu okulumizibwa ennyo bw'olweyo obugayaalirira naye pain eno esobola okuviiramu obutazaala. Era abakyala mwegendereze nnyo abaana. Omwana wo bw'aba nga afuna this too much pain kiyinza omuviirako obugumba. Mutunuulire nga bukyali. Ate kimanaging n'omuya mukyala wo bayira mukyala wo ali mu nsonga naye waka tafumba talina kyakola asiiba yeetaddeko ekicupa ekyokya asiiba yeevulungula asiiba ku pain killers. Nfunye cases nnyingi nnyo ezirina this problem ng'omwana abeera amira piroxicam. Piroxicam is an NSAID. Kyokka NSAID ezo z'amira ziyita ulcers. Kanaba mwana muto ng'alina dysmenorrhea ng'alina ne ulcers. N'agatawamu. Anti zino empeke ze bamira zi pain killers. Jjukira ozimira buli mwezi. Buli wogenda mu nsonga ozimira. Ze zimwe zigenda okuviirako. Ezimwe zigenda okuviirako ulcers. Kati osanga mwana myaka 2 kyano kirabye alina ulcers, alina pain naye nga buli kuva myaka 14 bulijjo amira pain killers. Ate abasinga amiranye zi piroxicam, zi ibuprofen, kyokka zigwamu NSAIDs. NSAIDs zezi pain killers zisinga okuleeta ulcers mu bantu. Bazikozesa? Anti ibuprofen omuwulira, piroxicam, diclofenac
zibasinga okumera olina gamba n'empeke tezikyankolera wabula enkozesa mpiso tajjeewo what is causing the pain anoonyeza kikakanya anoonya kikkakanya pain ye n'abeera ku pain killers kuva wagenza mu period mala ennaku 3-4 paka lwavuddemu ate usually eno condition egenda wamu ne menorrhagia is heavy flow ekitegeeza munda eyo waliyo ekikyamu nti gwaki obleedinga n'obeera nga pad ofuutu koyiika agenda okuyimuka owulira gwawo bugwe nga guyita mu buyisi before Christmas nafuna omwana ng'alina anemia period yagenda na bleeding yava nno Saudi Arabia yagenda tebamuwa ddagala agenda okutuuka wano omwana yenna aweddemu afuusemu ebyo alina overbleeding alina ne pain katona afe actually wano ofa because the heavy bleeding ugatako ne pain esobola kutwala mu koma nofuna shock bw'ogattako ne heavy bleeding omusaayi ne gukuggwamu n'okala kozi esooka lutalo kozi esooka tugenda kugera ku causes there are very many causes naye esooka ekyasiza okubeera common condition tugiyita endometriosis kitegeeza ngenda bakubira n'abaana leero nina bakyala abalabami bafunyeemu omwaka tetugutandise bubi kati eno nabaana erina layers erina ekisenge kya nabaana kyetuyita myometrium kano ke kabubi guno gwe mumwa gwa nabaana eno vagina ekkiriza menstrual flow omusaayi oluva eno guyita wano mu cervix kano tukayite cervix kati endometriosis kano akawubi ka nabaana buli mwezi kayina okuyiika ne kafuluma kati endometriosis kitegeeza anectopic endometrial tissue kano akabubi kavaawo wano kalina okubeera ne kajja ne keeteeka eno mu njogera ennyangu akawubi kavaawo wano we kalina okubeera ne kajja eno ne keeyigiikiriza eno mu nseke ectopic endometrium yavaawo mu kifo mwelina okubeera nejja esobola okujja wano oba nejja wano mu ovary kati bw'oba ogenda mu period akawubi kano katambula distance kati bala kali mu nseke kagenda okuvayo pain ofuna pain before tonanagenda mu period pain nekusalako obule ennaku nga 3 nogamba kirabika genda but why should pain start before a period tenaba kujja kana akawubi kano gye kali si gye kalina okubeera katandise okukuluma kati wenyola kagenda okufubutukayo kafulumye ne period erimu ebya black erimu ebitole period erina okuba it is menstrual flow, blood flow omusaayi gwina ofuluma twakwogerako twayogerako ku normal bleeding bajja kuddayo bakebere mu shows endala normal bleeding omusaayi gwina obeera pure red ng'ofulumizza fresh blood because the endometrium is just shading off eri kweyubula efulumye kati wekanajja eno pain egenda beera very severe olabe nga kali kwenyiga ate kino buli wekanaaba eno ectopic endometrial tissue kagenda kwonoonayo gye kabeera kwonoonayo n'obeera nga bw'oba ogenda mu period wekatambulira okuva eno okujja okufuluma ennaku we ziggwerako ng'okakasiza kye bayita pain with this newamira pain tegenda ogenda okulaba nga omize pain killer weweeramu katono nnyo pain eddamu erumba dysmenorrhea this can occur in primary and secondary kino kisobola okubaawo at any stage in your life osobola obba nga omaze okuzaala oba nga tonnaba kuzaala era omuntu alina condition eno atawaanyizibwa okuzaala kubanga talina waayita anti endometriosis akabubi kano gye kayisi gye kalina obeera omwana twaga fertilization occurs around here kati akabubi kaba kali eno where is the baby going to implant talina mwana wagenda kugenda so abakyala balina pain eno mwegendereze nnyo ku infertility
because one of the complications bichi ebiva mu dysmenorrhea infertility oyinza obutakomba ku mwana nti waliwo ekizibu lwaki ofuna that severe pain mu period go and investigate banga wano mugenda okukebera ku scan ogenda okulaba nga wali okubera ku scan the uterus is bulky there are hypoechoextrations ogenda okulaba nga akabubi kannabaana okalengera eno oba olaba chocolate cysts eno mu ovary nti endometrium eri eno endometriosis sigenda jirwako tugende ku ndala etuyita adenomyosis zino ziri common tezina myaka itikanoka ku myaka 15 ku myaka 2 3 anytime adenomyosis kyo kitegeeza ectopic akawubi kana akannabaana kagenda kuvaawo wano kesogge mu uterine muscle etuyita myometrium wekanayingira nabaana ezimbe ye muntu gwosanga nga tali lubuto naye ng'obuto abeera atumbidde every time nogamba naye what is the problem oyina bizimba kiki kumbe akawubi kano kajja mu nnyama kati kagenda okuvaayo eno mu nnyama gye kali muganda wange nga the pain is extremely very much kati adenomyosis these are diagnoses zetukola ku scan yezuula nzimbanyonyola kubanga nzirabako ntisobola okugamba no you have endometriosis eno adenomyosis kubanga ate kati ensekezi you have pain mu period omusulo guyambira wa bakujjeko omusulo balabi lwaki olumizibwa mu period no kati abalabi baffe kirungi bafuuka bagezi osanga omuntu nga bino byonna ayogere adenomyosis endometriosis omulaba nga yina ali mu class ensonga eyokusatu pelvic inflammatory diseases zino nzogerako nnyo zendwadde eziyingira mu pelvic region eno region yaffe y'abakyala naye ziva ku baami nno zino endwadde era nkubiriza abakyala buli webakukebera ng'olina obulwadde buno n'omwami wajjanjabwe musobole okugoba ekizibu kino kubanga this pelvic obuwuka buyingira ddala from the vagina to the endometrium kati obuwuka buyingidde wano mu kawubi kannabaana bugenda kukola fluid collection akawubi kagenda tuuka okweyubula nga kalwadde what we call endometritis inflammation of the endometrium nti akawubi kano kaba nga kalwadde buli wekeyubula ye muntu gwosanga nga ableedinga naye nga alina n'amabwa wansi kati baliira omusaayi gwennyini endometrium yennyini endwadde erina amabwa gonna gajjuddeyo eri wansi olina pain yo wansi ogera okuya n'omusaayi gukwokya because abantu abalina endometritis usually engeri gyebaba nga munda obuwuka gye buli omusaayi gufuluma n'obulwadde obwo ne bumwokya eno wansi kati mu pelvic inflammatory diseases mwe muli endometritis salpingitis inflammation of the fallopian tube nti tube wenaaba naye erwadde omuntu oba agenda mu period afuna gye tuyita contractions nabaana eno ebanga expellinga bwe bwalifunyemu the uterus is contracting and relaxing cramps obutono bwolina okufuna naye bwekisukkaawo manya bulwadde kati the uterus is contracting enseke zizimbye ziri bwe ziti tugambe zirina salpingitis kati enseke zigenda okukola bwe ziti contraction ng'okaaba pain owulira eri omusaayi guyiika eno ofa obulumi wetaddeko oba ekigundo ekyo kyaki ekibaketi kyebateeka ku lubuto wetaddeko ekibaketi owulira ofa. But the problem is very simple. Go investigate the salpingitis omuntu mufunire eddagala salpingitis addemu alala period naye atye ojja kufuluma bulungi nnyo because you have no problem with your system. Yes, the same applies PIDs mwe mulina arthritis, inflammation of the ovary, nga ne ovary naye duka tugambe the whole system contracts to expel the endometrium. Akawubi kano kafulume kati bwolabanga nga pain esusse ku ya bulijjo wabaawo ekikyamu. Dukewo omusawo. Wabaawo ekikyamu. Nze neekakasa bulungi nnyo nti wabaawo ekikyamu kubanga toyina kulumizibwa.
naye bw'oba okitegeddeko, that's when you can seek medical attention. Era bw'ova ku PIDs wabeerawo ebizimba tulina bya mirundi ebiri. Tulina kinambadde nkyogeddeko, ebizimba tulina the solid masses ne cystic masses. Solid mwe muli fibroids. Lwaki fibroids zirumisa omuntu agenda period? Fibroid, they are fibers. N'abaana twagambye eyina muscle, the uterine muscle. Kati ekole agagondo ga fiber bwe gati. Ga fiber gajja gazimba bwe gati. Gakoona kabubi kano. Era omuntu alina fibroid talina nnaku za period. Yoyo omuntu abanga atudde agenda okusituka nga watobye. Kubanga the fibroid olw'enyenyamu katono nekoona ku kabubi ka n'abaana gwe musaayi. Ng'olagamba musawo nze siina nnaku zange za kulwaliramu. Usually this is a cycle. It is cyclic. Nti erina kutambula yeetooloola. Kati omuntu alina gano agazimba olugira nga kikuwona ku kabubi. Kati n'abaana bwe bayeeyubula yeekoona ku kizimba. Nondabira ettabbo. Omwami yagamba ye yali ayagala nnyo having sex ne mukyala we ng'ali mu period. Lwaki? Wasinga omuwoomera. Ng'ali mu nsonga? Ng'ali mu nsonga. Nakyo nga alina avulubanya? Wasinga omuwoomera omanyi buli omu alina sayansi we ku ekyo ekintu. Kati sijja jirya. Kati agenda okulaba mukyala we bagira awulira oguntu ogukaluba. Awulira oguntu ogukaluba. Kumbe Kizimba kyagujja ne kiwaama wano. Ekizimba okijja ne kizimba kati kitegeeza muba mwegatta okukoona ku kizimba. Omusaayi nagwo gweyongera. Naye yampa ensonga mukyala we mukalu. Alina vaginal dryness. Konzi twagisomako vaginal dryness? Twagisomako era n'angamba yo. Twagisoma? Obuzibu nze mwami yannyonnyola ne muleka. N'agamba ono omukyala akala. Nti obuseerera obwo bujjayo katono bwe buti. Omukyala n'akala. Kati omwami nga walizibwa okuwandulayo amalusu. Bambi. Omwami. Ebisiwazeeko. Agenda okulaba amalusu gaweddeyo ng'ayongerayo. Ayongerayo amalusu. Agenda okulaba amalusu gaweddeyo ng'ayongerayo. N'agamba naye kati amalusu kangaveeko ninde period. Manya abaami balina ennaku. Waakiri akalire wali? Wali mu period anti blood is there. Blood is lubricating. Blood is like water. Toyawula nva n'amazzi ng'okoza. Anti bambi mukyala we yali amwagala. N'agamba musawo nze. Naye ate kati kyansusseeko nti muba muli awo ogenda okuwulira ng'okuwona ku kikaluba ng'omusaayi wa. Neenenya n'empanika. Nadduka omusajja ng'alaba kimususseeko. Naye kati omukyala afunye omukisa n'ategeera if you have a solid mass oyinza obutagiwulira naye you get these signs ezisookerwa kola ne oba ofunye something small period ekulaga nti nno gwe omukyala gwe toli bulungi. Period ekulaga nti ate abaami bategeera bamagana mukyala wange oyo nze mulaba talumizibwa nnyo naye kati alumizibwa nange nembula otulo. Mukyala n'asula nga akaaba nga bimuluma nga pain y'amaanyi ennyo ali ku sementi. Wabali ku mizigo omukyala yakuba endulu neyiba n'adduukirira. Nga kiki? Nga pain esusse omukyala akuba endulu. The pain is too much. Naye yalina adenomyosis. Adenomyosis in its growth stages oba egenze nnyo wala yakulongoosa. Bweba tenagenda nnyo? Oba tenagenda nnyo you can get treatment. Bwebanga the uterus is abnormally bulky nga n'abaana ezimbye bwetu. Ng'omukyala yenna atumbedde bw'ati. Omukyala yenna olubuto luli eno agenda period n'azimba olubuto. There was a problem. Waliwo point gye njagala okwogera nga tetunnamaliriza. Tetusobola bimalayo bino ebintu. Bwe tutandika wano tetuvaawo. Umusunako obusunyi katono. Cervical stenosis. Cervical is the cervix. Stenosis is narrowing. Narrowing omumagwa n'abaana guma mufunda. Kati omusaayi gulwana protruding through the cervix. Kati buli w'olaba nga otawaanyizibwa
actually alina cervical stenosis era bwemu ku bakyala abakala 2023 mukyala munnange nabukalu tebakyalya mmere ennuma anti nabadde ndaba abakyala abalwanira omwami osobola mulwanira nga tolina value gy'omugattako naye weteekako value gwe ng'omuntu beera ng'okola ssente olabika ate olwana ki naye baba omukazi bino bye bisaanyizo 223 byolina okuba nabyo olina okuba ng'olina ssente yes ng'olabika bulungi ng'okola nga weeyonja ate nga ng'oyimiridde ate oba olina ssente toyinza butayimirira kubanga bajja kugamba scan ya mitwalo $1 meka scan ya $15 tukikoleko because I want to be perfect. Akyala bwe batyawa I want to be perfect in bed. Naye kati gwogenda kudda eri kukuba mukyala w'abandi ebizimba bikulimire lwaki yakudduseeko. One thing kyenyinza okugamba abakyala abaami bamanyi kye baagala ddala omwami takubeerako nga talina kyayagala weteekako value beera ng'oli mukyala mukozi kubanga n'omwami naye alaba nti omukyala wembeera naye future yaffe n'abaana eri bright mukyala atetenkanya mukyala ayiiya kino nemba sikirese right ajja kiputinga right bino yo bed teyina weegenda kukuyisa nga kati bed nyongereza mwami agamba naye mukyala wange ono mukyala mukozi ne mu bed tali bubi trust me mu bed ne oba wakutetenkanya naye nga omutwe naye ne bwoneesiba obutiiti ne butuuka mu mabeere nga kichwakuna nga kichwa tewali omwami tomugattako you have no value tata wange yalinga mpeerera nga ngamba eno value njikwongerako baawo waagaana ogula ekitanda 6 ng'okyagala ajja kisangawo agambe ssebo naganya kigula naye ssebo wegayirira ekitanda banange nkoyeka inchi 2 nkoyeka yagamba naye naawe ndeka omwami atambula bukwaku ng'agenderi gye bamwaniriza ate ng'akisanzeeyo babika bebyo ono ye omwami agaya mulondo ogenda okuwulira nga alumbye lwaki wanzibidde omusajja musajja ng'omutwala tebabba musajja nze kino nakitegeera you relax tebamubba do what you're supposed to do yajja kumanya gy'alaga kola beera clean kwata akakumbiko n'olufulasika lwo omuli otuza otuguguma gumala omulongoosa budde genda okole osirike omwami alwana yekka kikazi kyekirina ssente kyekirabirira omusajja kyekirungi mu buliri kimalidaadi n'okusoma wasoma kale tetugambe buli omu talina ssoma okubeera obulungi naye era omukazi eyasomako tasingika si buli omu talina ssoma okubeera obulungi Mr. Lugongo si kuba bulungi naye Katonda alina ekirabo kye yatuwa that common sense beera ngo omuze nina omukyala gwengulako ennyaanya aba ne baketi ey'ettaano ey'omutwalo musawo leero ennyaanya zino zenne ennungi za mutwalo z'oba otwala ayongeddemu mmeka ezinyirira 2 kungulu obwongo bwabukozesezza yakomanga mu pittu afuna akasente ali clean alabika bulungi addayo waka n'amata kati oyo tebamubbako musajja kubanga abakyala bebabbako abasajja Mr. Lugongo abayinse kiwa abanga omusajja era tamalaako nti buli dakiika olowooza omwami nga bamutwala ensonga esooka oli munafu omusajja yakuwa buli kimu musajja bakowa omuntu amunyuunyuuta every time n'abali ku kyeyo gw'oli wano waka webase batuweerezeyo school fees ennyumba abanja batuweerezeyo kino you lose value every time you like a beggar lwaki tolwanira omusajja kubanga we bamukuggyako tolina kyakulya wama n'abamu tulaba mpi kumbi abalwanira byakulya abalina kyakulya agamba n'abaawo ntya ng'agenze omwami abeera eri ng'amanyi oyo omukyala nno we mulekawo ajja kulya ajja vuga emmotoka ajja kulabirira abaana makulu gaakyo nina okukola ki okubeera naye just a companion bunyumirwa singa buli mukyala adapting ekyo nti okola gwe nga gwe omuntu add value ozimbe wano okole kino singa tetukyalina mu vyo gya babbye bba wange kizekera ku majja nti omwami wange oli mu message obudde ogenda bujja okebera simu gwekola emirimu jolongo omwami naye mbonga abagaana ekikazi kyange kino kifaayo ki omulala abali daadi era guno 223 abakyala ojja bagambirako
Tebakuwulira ng'obayisaawo. Bo baapa. Ate tebabyagala biwulira naye baaba. Mutuusa okudiba. Bino byomuwooza simanyi owooma osirika omwavu tawooma. Siibula. Topiki yaffe tubawulidde ku causes naye kati 2023 oba saaga wetawanyiziwe pain kubanga tulina okukola poliisi kati ya kusaba yagala nnyo Katonda watugamba bakwagala bali aba iggwe wennyini oteeko value Katonda bisatu gwe sente ne Katonda gwe sato nze beera n'ebyo yagala nnyo Katonda kubanga buli kimu kyolibeera yakimanyi bantu b'olikolako yakuwa amaanyi agakola ku balwadde ne batereera yakuwa obulamu yakulaga n'abantu abatuufu b'olina okutambula tonoonya bantu b'olina tambula nabo tonoonya mikwano gwekola ebyo emikwano egikujjamu gijja tonoonya musajja ogenze eno wuunyere noonya musajja no set yourself tujja kwesanga ku shell ng'onywa vipawa nange nga nywa vipawa ogamba mwami wo naye weekend eno ngenda kukutwalako kazinga wali nti room ya $100 ngenda zisasula naye omanyi ekinyuma ng'omukazi yatuteko omusajja out ngenda gisasula omukazi yali akuteko out takufalangaako kutoba muki ate mu ddembe gwatutte olinamu $1,000 ziri mu mpale naye bakutaddemu $10 kitegeeza kinene okitegeera kugamba tolina budde bugenda kuyombera message. The only time you have ya Katonda amakago tumugenda bera nga muyomba ekisingo tuyomba kameeza wale 10,000 ate sirina kati olowooza azitwala woli n'ogenda omukuba sireza fazi gabeeri azigaba mbakazi abakazi abawooma no please wona abanga you have ojja kuwooma by force amanya bogwani bakusangawa Wandege olwayo twagambye ku basajja twaboogeddeko kati mwakatandika butandisi naye ebibuuzo bingi betulina okuddamu bantu baffe bingi nnyo ekyo naleeseyo kimu kubanga ebibuuzo bitwala ku kadde takadde tulina katono kati olwayiro omukyala nkubulidde one of the things omukyala beera healthy kibi nnyo omukyala okubeera mu maka nga gwate budakika gwabeera asindasinda teka gwalina olabirira omwami very dangerous. Look after yourself. In case of any problem gwenkubira enamba yange ngenda gikuwa naye ebyo bine byagala okubuuza ku Wandege Imaging Center okuba kweno 0753 29 94 anjagadde mu kafubo a booking appointment akuba kweno ayagadde eyange 0 7 emu 078 95 95 97 38 ya WhatsApp eyo senga ka message ne tulwawo kaddamu ne yatukaddamu tuli kuba yicho va tubawadde eyo tulokulanga tukwatagana tenga tuyambagana then ya Airtel eri 0705 0705 25 14 14 59 070 5 25 14 59 Airtel njosobola okubako in case singa obeera nga ndi Wandege wano siraba kubanga otuuke Wandege ya kukidde mulago entanga 10 ng'osazeemu ekitaala ekipande kiba kikutunuulidde Wandege ya Imaging Center oyingira kawo room namba 6 n'ekifaananyi kyange weekiri era gwe otuukawo nga tokiraba si weewo kituufu yes gwotuuka Wandege Imaging Center wajja n'agamba nze musawo mugoberera ku lugonvuzi sho buli ke bateekayo nga nkalaba bulenda nga bakatadde nga nkalaba oyo omusawo gwe nnoonya era ojja kuba omufuna londi twogeremu ensonga yonna ddala abaami Mr. Lugonvu abaami lugonvuzi sho neyina abaami mazima naye guno omwaka ogenda bakolako guno omwaka siyiza nange okweyongerayo ye Dr.Aidah Nassalo okuva ku Wandege ya Imaging Center obiwulidde omukazi omulungi anyuma ng'olina akasente mu nsawo ate ng'oli mu bulamu bulungi era ng'okola nga bwe guli ku bakazi bwe batyo n'omusajja anyuma nnyo ng'olina akasente mu nsawo ate ng'omalako omusajja alina akasente anyuma omanyi
moment enyuma nga mwebuuza gwe oba osasula oba nsasule nga tekuliyeganya munne tusoze kuyomba kuba luyine bannange omukwano gutamu omukwano ye oyiro ya byonna sente akasente bwe kabaawo mafuta sente nzina niwoba oyina katono katya but bwenga gwe omuntu which art do you have nderafa abakyala olina okuba ne art kati abakyala abafumbo olina okuba ne art ya marriage kati maka gutandise tugenda mu valentine stock spare ya 10 jigule nego mwangu nambala stock semu negwamu ekituli ngolinza jegulire under party jigule kati akasuti nga kano mugaye mwami naye scotch si kyajagala aina Abasajja bakuwa omusala gw'omwezi kwata kasatu gateeke mu baasa mugambe baby ekyo kirabo kyo n'omwami agabaka sente ng'anyuma naye nga omwami agabaka naye ate omwami akuwa ng'olina ekyo nakyo nakitegeera bwe wategeera nti oli beeganyaga akamulumyemu katono anti akwetamu omukyala akubira omwami nga ndimukolako agamba omukyala wange musawo gimpe essimu hello tewaleseewo zanva tutwakoyo ekinyeebwa nti musooke muli ekinyeebwa ekyo mukiwulire musooke muli ekinyeebwa ekyo sirina sente bannange twakira ku mande leero lwa mukaaga tukiddebwe musooke mbagambye muli ekinyeebwa sirina sente sijja kweyongerayo musule bulungi mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata.